abakyala abo beetaaga kuyiiyiriza buli kaseera kakeya, era in fact ke basinga ennyo okwagala mu bufumbo keya. Kati katugeze Hasani ne weebuuza Mariyamu kaddata akafuna atya? Ngeza bugeza kokonna kuba kufaayo, kubanga abasajja abamu batera okulaba bakyala baabwe bakozesa data, bakozesa airtime, naye gwe teweebuuzaako nti amufuna atya. Kati obwo obutafaayo okuga nti amufuna atya, oligenda okuzuula bwamufuna nga lwayaba. Mu kufaayo okwo gwe ng'omusajja olina okufaayo mu buli kamu. Alidde atya, yeebasa atya, airtime amufuna atya, yandeetazeyo akasimu akasinga ku kano, kwegamba okufaayo. Bwe kityo Mariyamu naffe bwe tutyo ng'abasajja. Abasajja nabo byetaaga kubatetenkanya. Mariyamu abasajja baakutetenkanya. Ntera okwogera wano nenga nti balinga kimotoka kikadde. Ekimotoka ekikadde kifaafa, kizikirazikira ku kkubo, naye nannyini kyo akivuga yamanya we kizikiridde. Buli lwe kizikira bwe kiti ongwena okulaba ng'aggulawo eno boneti, ng'akeberakebera, ng'asika wano amafuta ng'agawanda wano, ng'addamu ng'akoleza nga kyaka. Kati Mariyamu abasajja bazikira n'okusinga ekimotoka ekikadde. Naye gwe nannyini kyo, gwe nannyini musajja gw'omanya waayakira, abasajja baakutetenkanya. Tetenkanya omulenzi wo, olabe nga laava ebeerawo, olabe ng'obufumbo bunywera, amalindirizi togawa gaapu. Mbaagaliza obufumbo obulungi.